okwate mama Munira omukazi yakolanga kubukedde TV gwe wajjako sente ze nemugamba nti mukole edduuka ali mu America n'olikola n'oyiteeka mu nnyoko n'omugamba agenda mukwatira najjango natumanga baganda balambula edduuka nebba n'obakwatira amajambiya edduuka limwakola lisuula bupale oba oyambala ofuna akabina olaba okambala ne kabula bannange newunya n'omusajja akwebakako nkoggo ki eringa ey'embwa enkadde saagala bagamba bebataalaba but bw'obanga n'ekyo tokimanyi nti ndi income yo nga ne right now okyayogera kunzo tadde ku YouTube channel yo nga ne bambeera ku soto ojjayo content gwenjogedde n'omusa ku YouTube channel yo check your head ogwo mutwe gwagajjanga amatako gakusasa tegwakugasa you just check your head otherwise gukumenyera bwerere gutooleko guyiwe guflashing you got flash your head obwongo bulimu si bwongo otherwise wasangibwa giweddewo bakuwa bwambizi egy'abantu gyali giweddewo kubanga tunuulira YouTube channel yo olabe full figure aliko in fact n'abantu bakuddukako balabangako full figure ekyokubiri wajja oli ku ssimu ng'okolera ku ssimu nga n'obulango tobuli ebi bekisunno obudde bw'abatumba abo mu busirusiru mwabufuula content bwe mufunira mwe bulinyirira bannammwe mudamejinga abantu mufune ekyokulya mbwe mmenge nkubireko ki nze ne mmengo tuti teri mmengo omuntu akwagala tokiddamu kale gijemere nkusabye ogijemere jemera mmengo kewereza message nekesindikira nekalaga abantu nekasoma ebitali yora bona ngambi nze zange ziba je ziri nkolage ko zo badoita babanno zo badoita banno obante ku voice note agagana goli ko gabbi ensi yonna eganonya kati sente ngo buya avuddeyo naye yayanjula bamusiba n'omwana nti uwe omwana dakikabiri ambabanza okumujjako sente milioni 28 omwana bamugabe w'omusajja omulala Mr. Iwani mwerabidde ngenda mujjukira ennyamba mugambe tekikomye kubba basajja kubasiba baana omwana omunya musiba basajja 7 bona nekitayo muzeyi bumali yabaŋŋambi muzeyi bumali yatuuka n'okwekwekako nga tayagala okwanjula ng'oyo gwabba gwaleeta gwayagala okutuka gwaleeta kati abo buunga bokka bennina bali mu inbox yange ne receipt bozobba lindako tumalirize ogwa bumaali ojja kufiira yategwa bwe oyita mukazi jangu olinnye ku kooti yankya nnyoko lwakomawo agasimbagane n'omulamuzi twagala byapa bya bumaali nkiddemu amagezi gazze naye nammwe abanoonya erinnya abali ku EAC abalwana personal battles mbasaba mugende mutandikeko emisango ejjammwe gibeerayo police eyina emisango n'egyagireme egyatumbikidde egiri eyo you go and start yo musango olaba bannakuyingirira lwaki buli musango gwentandika nga ngugusiza guli oguyingiramu muzeeyi w'enkoko yo obwenkanya yabufunye n'okuyiba naliirwa gwe wali oyambyani lwaki gwentandika gwoyingirira omusajja ng'emyaka 68 toyagala muyamba atambula mu kooti asasula balooya yasibwa n'alwala toyagala muyamba embere mulabewe tekinnetagisa nakubeera advisor wa president okuyamba munnayuganda kitukakattako nga bannayuganda zenna kijja ku mamange mama fiine ekyokuyamba abantu
natunule mama fine nyamba gyatuyamba ffe basanze obukulu ng'ebyoya enjagala gyatuwagaddemu natunula genosalendera gyatulezeemu ffe basisinkanya obukulu n'enjagala gyatuwagalamu nendaba nga kinsaanidde nze nina abantu bendabirako nga bannabbi Samuel Kakande nebaza Katonda I have a friend a rich friend that's why tosobola kunwana nonsuula nasaba Katonda ebyo yabimba njagala checking mu mikwano gyange you are not my friend bwemba nkola nawe nenkuwa YouTube channel nebeerako content you are not my friend you are not a friend of mine ate nkibagamba nnyo nga nkola nammwe kuba nabagamba ebbanga nasaagala bakazi lwa jealousy mikwano gyange bannabbi Kakande nemba njagala kawumbi ngenda mukubira essimu muwala wange obadde kiki ekigaanyi basaka bakwawo milioni 10 tekintambuza lunaku nze sekansiini newenkusikuba simu nentuma muntu babadde bampisa eno gyendi essimu yagiddewo straight nengamba mutabani wange Salifu gende gambe sekansiini bampise sina sente zentambula nazo naga atwala milioni 5 zizo ndi eno ndya sente nkibaddemu amagezi gaze ndi eno ndya sente ndi eno mu babosi bange banjagala bati olaba bakaba bakulu be banjagala even your boss can he even your boss can he oba can she mwebale kumpalana mwebale kunjogerako na kuntunda mwebale kulaga mirimu gyange bakama bange mani gitegedde muongera mu pushing push and pushing and push temugenda kunsobola kuba nina favor that is one I sponsored by blood of Jesus that is two I stand kumazima that is free sirina mutima mubi kyekibampanguza njagala buli anvuma webake kobogazi ojjukire byenkuyisizaamu nebyekoledde nga bya reality kakabeere gwe akadumpuni gwe akakazi akalogo akanaku ennaku gye wankaabira gwe n'agazibugo ng'ongamba nkutwale mu bagagga naye nga wanlagadda nti onjagala saakutwala saazogera tewazifuna gwe wali ontutte wa yogerako wantu wamu wali ontutte saakuwa waka wange n'omusaku mu kutulu nga wannanga nga abantu banninde nze nali nkulanzeeko gwe nsobola okulanga lwaki tofunayo omusango gw'oweesibako nawe n'ogamba nti ntandise guno poliisi eyina emisango wali oyagala ajali afe wakwata omukazi n'omugamba agamba abantu mbu ali lubuto oyo gwe bakomya oyo yakoma dda n'afunza n'abaana n'asalindira yafuna olubuto oyo akyasobola okufuna olubuto oyo tebamukomeza lubaga nsambya si yasaba ng'afa ng'azaala abaana ab'okumukuma balinga ab'okutunda batalinako wadde akalabirira wamuteeka mu kamera agamba ensembe alina olubuto luli luddawo ate oza lukula ludda ku mugongo tululinda mu maaso tululinze wayokesa omukazi nsaba kimu omwongereyo interview ngezi singa omunyongererayo nga 2 buli mwezi akozesa abakozi 3-2 omu n'agobaganya abaana babiri nga tabasasudde n'akabya abaana babiri ne bagenda n'amaziga yakwata omwana nga amaze omukolera emyezi 6-7 asikali akuma wakakima amazzi akuuma ekiro asula mu mpewo n'amuwayiza mbu yeebase ku mukozi n'agamba sijja kusasula nga ajali sente azimusasula buli lunaku singa akawala akakasoga nnyabula kavaayo nga kana kabindi bakajja mu kyalo kaana gwe oba gy'oli vaayo nkuyambeko ofuna obwenkanya ofune sente zo
kawala gwe vayo no webase ku munno sijja kusasula gwata kwananga nako gwatebakanga nako gwatakolanga ki nga aji centers kuweza buli mwezi ngoma zo zira zonna ziweddewo nze siti antalo nyingi nziwanulira ddala kubya ddala ku top kuba mbeesobolera nze mbasobola naddala nga ndi ku mazima hakana kalenzi ko we kali wali njogera nako no ngate kakolanga na ku 60 kama ina kigamba no gandi ke base kumuwala lwaki police eka jansion ekwe kokola wene ko wala luruso emizanyo joza nyirawo no yokeso omukazi no yokeso omukazi noga kusabula haja ali embizi amaseka bali batya kati musabiriza ku TikTok yatugamba mukaganyo yalisanga ali atamwagaza kigwe yalisanga muleke fe abantu batumulise watagena mwekanya kubeza okulazibawo wala batulisa balutamanyira ate ali gutulabyo bokulu tujja mulisa omuntu avuga V8 bamulisa manyira boye jabali omuntu wa V8 atekama mafuta mu V8 n'agavuga bamulisa gwokola mulimu kitolina wadde wirubaalo toyina na mukazi munno bakazi bano tobayambye ogamembe olwanirira abakazi ozanya sympathy card olwana personal battles tosobola na kutuuza mukazi n'omuwulirira n'omugamba munnange kino kyoyingira kikyamu kyo kyokola kikyamu bw'oba osobola okuwagira abaana bavume kitaabwe naawe vuma akali akakavuga boda ate ajja gisimbawo ndagire abaana bagijjewo kuba ffe twagigula atandika okuyaggayagga ajja gisimbawo ndagira abasajja bange bagijjewo ndabe wabakuba numba onkubemu sabalingi nkuyiwe endire ezazala zaladde abaana b'okweka abakusinga n'obukulu baba bakakonga bute bwe bumpi ne babubandula bonna bulinga lumonde kyebandula sabalingi nkwoke otegere nti nze njoja ate mwenna bayibuli egamba nti katonda aseteza ensozi ne zitamanya wamanyira omuwala gwe bayita mbozi z'amalwa nanyini project n'omulinyirira omuwala oyo yasirika nga yakusinga n'obulungi akusinga buli kintu akusinga n'okutegeera n'ofotola omuwala n'ottakaliya ye omuwala n'agenda katonda akusasudde tosobola mukazi gwe kusigala nga ngenda kuddameji nga nze ndiko olulimi teutambulira bwereere wetandika okwetunuulira ngenda kuddameji nga kuba ensi ekutegedde lwaki b'oyamba bajjako sente kintu kyangu nnyo kwata muganda wa ajali gwe bayita Zafalani omuddiza sente zizo bamujjako mbogenda kujja aji mukomera mbu kitaawo jeno olina bameeja olina ne bakkano as simple as that ebintu byabadde nga bisatu okwate mama Muniira omukazi yakolanga kubukedde TV gwe wajjako sente ze nemugamba nti mukole edduuka ali mu America n'olikola n'oyiteekamu nnyoko n'omugamba agenda mukwatira najjango natumanga baganda balambula edduuka nebba n'obakwatira amajambiya edduuka limwakola lisuula bupale oba oyambala ofuna akabina olaba okambala ne kabula bannange newunya n'omusajja akwebakako nkoggo ki eringa ey'embwa enkadde lukoggo ki luzingu ki luli olaba oteekamu amabina ne kabula n'osiba obutiiti kiganda omusiriku ono luwato ki luli luntu ki mb'olusiba obutiiti mb'owomese gwosobola okuvaamu lingitoni gwe kumufaananayo ugwe olina sawundi ekuvaamu n'owooma ugwe osobola okunyumisiza omusajja nga bwe nkulaba weetunuulire look at yourself njagala ofune emmira weerabe kantu gwe wobanga tonnafuna muntu n'omu gw'omanyiira katulume gwe omwo mwofaananira ng'obukolwa
njagala okwate mira olabe size yo funa futi wepime omanye futi zoliko obula bulungi nkuwa amagezi gano bagamba gakuwa munno nkuwa gabuwa bw'obanga tonnamanyira muntu yenna sooka opime futi zoliko ne gwogenda omanyira mwe buyiringu mmwe temwewummuza ekibamanyiza abantu kweraba awo olaba otambula oyimirira buyimiriza obanga atudde mu kibbo gwe wetunulire oyimirira naye ng'olinga atudde katunula kati ng'akalwala mulalama konna kalwala nzikulu bwadduka nanyo bwalwala kukwasako bwe butama okusitama genda okwate vidiyo mulina ntume wetunuulire kyeki kyenagambye 10 years back okwate neyange wolokosa ondabe tosobola kudda mu kalya yange n'ogitatana ggwe onsibako amatu g'embuzi oleesa ono oleesa oli ne bw'onooleeta abasajja 7 amwe woman ne bw'onooleeta abatanaabye amwe woman siri musiyazi otegedde ensonga eyo ne bw'onooleeta atya ndi mukazi siri musiyazi ne bakwako basajja ensonga eyo gitegedde kati ekyo si kyakulwanyisa bazadde bange ne bw'onooleeta batunula batya banzaala dda nafuluma oba obasuubulawo baleete you can go and subulies you can buy my brothers and sisters obaleeta ababbi ate obatwale ku poliisi oyambeko be babba awo ojja kuba oyambye community tolaba muganda wa fulufiga omubbi ow'ebukomero omuleka ayine you can help the women mukwate ogende ku poliisi omusibe as simple as that ojja kuba wininze simple naye bwe mujja muwayiriza abantu ensi ne bawa attention munonya sympathy likes and viewers siri mwabo nja kustandinga ku mazima Bible egamba mu ngero 18 ngero 28 egamba nti alimensi aliwa n'emmere nnyingi naye laba nno zimusanzo yagoberera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera ontegedde bulungi Matayo 16 egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe bwe bannogoga emizabbibu ku maggwa kiki wansigamu kyoyagala okunnogamu gino kyambuuzizza you are trending the topest trending but kondatiwe bakyaba mulyamu bakulya bakumazeewo obugagawo babulya gwoveeyo nninyirire ondyeko ate onvume ndyako nno naye tomanyira ndagwa omukutu nze kwe nali nkutadde oli eyimutesa bebonakuba nseke ndi mukuteseza ggwanga ddamba otegedde kirasiyone yange meeting gye mwavamu essaawa munana lwakijjuna tagyogerako tagimanyiiko wali weewozaako ki awenzi kwaliwe omugamba bakolereyo vidiyo emu oba enziku takyamuluma ngenda mpola I'm not a food I'm not a popcorn ate I'm not alcohol nti ojja kunyuntamirireko no but you will see me anytime any day you will face me anywhere bono batonava kuba munsi muno you will face me one on one day one time you just wait njagala olinda kaseera ako mu bulamu bwo ne waliba webasa olinda ota ne waliba oli wakati mu sexy olindaba ndowooza wategedde ndi munsi mulimu abakazi ngwanguli one lady I'm still standing nkutta obukolwa bwonna biembaseero bino ebiyiringwa ebizini nnyo ebitalina byakukola ebijja bisamaala nga ebirinnyo emmazi nembikuba wano keeki
nebaza abawagizi bange mwenna nebaza Bashir airport pika nebaza abo abasobodde okwogera amazima abatono buli muntu anvuma gwe mulaba yarayideko mu ngalo zange abamu n'essimu ze banvumirako maanyi gange abamu nazibagulira Dubai my own money nezibawa abalamba tutte mbagagga ne banembogera ne bazibawa oyanvuma na musiba ne nyina ne musiba ne muwangula mu first round ne musiba ne yokubiri najja atunda akapoloti kebamuwa mu century andiyirire ne mugamba saagala sente abasira price baliwo nega yakupata wa police ne mugamba sikwagala kwa de 10 kubanga neze yasaswa mu kusooka nga emisango gya musinga oyo suspect it's a convict onvuma nena kuwininga emirundi eji nyoko yayitanga komisona na yayita akola mu state house na wayita omwana w'omujasi nakukuba kiki tolina kyogenda kugamba gwanga era oli kulasiti awo wasigala lisente bakakukwata bakugamba ku bantu gye wali kunvuma weegaita ne weekulula paka buuza batabani bo weewalula n'obanga omusota wakaaba ne gaggwayo wali ludda w'abantu bagambeko tewayisa na bbanga ddene bajjukize bali bakwatidde ki wanvumaavuma nga ngompita ekikazi ky'emasuulire simanye kyawa wakomawa kati nina mu kkoona I'm still here era kyengamba nti nninda ekyokubiri tolina kyogenda kugamba bantu nakusiba nenziramu nenkusiba nenkutuusa eruzira n'olya ku mazi kati n'owonvuma n'okeesa n'osulawo nakuwininga nakuwininga ensonga najega ndisakuwininga mira eddagala ove ku bantu kuba ne Trump yagaddewo eggwanga va ku bantu omira eddagala esiri kumpeke ndyoke sijja kuyomba naawe naye ate wendi nkulaba okitegera ekintu ekyo wendi wano mulwane entalo zemutasobola lwalinako gomanyi nti ajja kujjayo kubanga tolina omuntu gwange gwetusobola kusomesa kujjayo mulwanireeko ate mulwane entalo zemumanyi kano tosobola kubulesinga nga kyolwana tokimanyi kano nasobola okubulesinga nga kyolwana okimanyi obanga olwanira mazima sasula wonna womanyi nti olinayo omulundi gwosanga ne bakusasula okuleka buno bulango bumukola nemwasamya ne babawo obwenge ne babawo obutaka obwa mitwalo 5 ebagulayo nabagamba sigwa ttaka lisuka wero ka muntu Kampala okuleka nga ngula yiika 10 ku 2 nina ku kisajja you go and check you go and search bino si byakwenyumya ate sikolerera kabampaani kakati onvumira ki ensi osobola okugigamba nti onvumira ki singa nkuteekako embeera ani mukyamu wenakyo manja banyumiza nentwala gye bakutwala nga bero gye banyumiza naga akadumpuni kabanyumizeeko mubuuza ku Junior munoza bakyaseka amanyi bingi Junior mumubuzeeko amanyi bingi yakoowa n'entalo yafuna emirembe mu mutima mukazi gw'onvumidde ebbanga nsasa n'abatakimanyi nti obadde onvuma mukulyetinza abantu bantuumye amannya allowo ekitiibwa n'alaga obusiramu nti tobangako musiramu even a second bwe mba mwavayo ne muntuuma
efulungu njagala okunnyonnyola omusiraamu ali kuno n'atali musiraamu otegeere what is meaning of efulungu. Omanyi obulungi bw'effulungu? Omanyi effulungu bwe lifaanana? Mumanyi kkala y'effulungu? Mumanyi effulungu lirina kkala mmeka? You search effulungu awo ogende mu Quran mu Nabbi Sulaiman otegeere effulungu. Mu Nabbi Sulaiman otegeere effulungu. Mu nsi yonna obaka bwa Sulaiman oba Nabbi Sulaiman bwali baagala obulamu oluk'okusaanawo ekyataasa obwakabaka bulungu. Era mu bisolo byonna ebisolo byonna njogera ku bisolo byonna omusiraamu njagala ogenda obuuza kuseka kasimu buuza ku amaseeka effulungu effe ekinyonyi kibaita effulungu ebinyonyi byonna ku lukalu lw'ensi yonna Nabbi Sulaiman yatuula n'agamba twesige kisolo ki. Ebisolo byonna byalonda effulungu ne bigamba Nabbi Sulaiman twesige effulungu lino lyerina amazima n'obwenkanya n'obwerufu. Ebisolo byonna byabuteekamu obwesigwa n'obwakabaka wa Nabbi Sulaiman. Era lumu waliyo abakazi abasiriku abali bateesereza okujja okusanyawo obwakabaka bwa Nabbi Sulaiman. Nabbi Sulaiman yatuma effulungu n'aligamba genda onkettere olabe kiki. Effulungu lyagala lisanga omukazi omusiriku ng'amaze okuteekateeka okwagala okujja okulumba obwakabaka bwa Sulaiman. Lyakomawo ne limugamba nti nsanze omusiriku ateeseteese olulumba sinziggo olw'okuluzikiriza obwakabaka bwe lyali ffulungu. N'atakoma okwo n'aliwandiikira ebbaluwa n'aligiwa n'elirizaayo. Abakazi bali abasiriku baabuuza Nabbi Sulaiman yategedde atya? Obwakabaka bwategedde butya? Baawunga baaswala baasaasaana n'abagamba bagambe bajje beetonde mangu nga sinnabazikiriza. Lyali ffulungu. Njogera ku ffulungu. Nemmwe temumanyi Bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Kati nno olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa akolimiddwa oyo yenna ayitwako obulimba. Nkaddemu kategeere. Omubi adduka nga tewali amugoba. Naye nno laba olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa era akolimiddwa oyo ayitwako obulimba. Lukazi gwo okolimiddwa ne Qur'an yakukolima oli museeko. Kyekyakuvumisaba amaseeko olabika kale n'embizi. Ye lwaki togirenga ojja okwatakwata mu mmere y'abantu okwata mu byokunywa byaffe luli okwata botulo ya Robert kusula mmotoka esulika ebirimu kumbe Robert ali ku kyayi wenjayo alina ekifuba. Omanyi byonywa neka kusanga ng'oli akakusanze ne botulo nze kyekingana okutamba ne botulo ngula botulo kumpi bunaku nesitamba na botulo buli akoyaga n'ateeka kagama alidde ebiki alidde ebimyonyo alidde ebiyindo alidde ebisala wano alidde bufuwa emikobwo olukazi lufuwa olwo lufuwa kakakenja. Oyinza otya okukwata bbaawo n'omufuula bbeega naawe ekireereese yokootya ku mulimu gwe gumu nga naye si mulimu gwakusabiriza n'otafuna kafansonyi. Isima Olax yayogeranga ebintu bino bannange temulowooza nti mbyogedde kati. Oyo omukazi yaloga omuwala gwe bayita Sala Eza baagendanga mutukula munne Adija yabiŋŋambye bagendanga mutukula ne balwana ng'alwana abere nnyo ne Kulusuumu ng'ayagala kujjako Kulusuumu boys kwota Kulusuumu nabo kati oba Isima yalemesa Kulusuumu oba yamuwabula oba kyali kitya singa weesembereza olukazi olw'Kulusuumu singa toli mufu olaba mubi nnyo ng'akoli mu distance oba mubi bw'atyo naye tunuulya emikwano gye akabondo ka mikwano gye njagala otunuulira akabondo ka mikwano gye baakola wano mu Busaliya okumanya Allah teyakabulesinga wallahi abasiraamu bawagira ebintu ebyo bigi ategeka ebintu ebyo naffe ne tugenda akakazi ako Saliyallo tewali yabiyingira bafumba n'emmere ne bagisiba ne bagitwala bagirira omwezi mulamba bwe bavumbika bwe bakalirira bajalira ne famire ye
yaleta bino ebisajja ebitali bisale ne bibeera mu makanzu g'abasajja ne bireebeetera mu busolo obunene obuwanvu abasiraamu ne baswala okuba tutengoyeza abasajja abasiraamu ez'ebitiibwa n'ozambaza abasajja batali bakomole n'ogamba toyagala eddiini ggwe weesiba ku busiraamu lya mbiziyo lya bigoddo byova ku busiraamu okuba tutya abantu abatali bakomole n'obambaza amakanzu g'abasiraamu abo basiba batamira emisana n'ekiro ddandi nayiti kubanga omenge basabiriza musabirize ne basiba n'emige n'ogamba nti oli musiraamu gwe oyagala obusiraamu bw'oba oba ekiro ekyo mukazi gwozo wanuuza entalo ovumyevumya abantu bangi bw'obavuma ng'onoonya simpase kaadi wavuma Zahara Toto ng'omanyi jafuna omulimu gwa Zahara Toto bwe bamugoba bagukuwa wawala n'omuwala oyo okuvadde wano kubanga onoonyeza mainstream bannange olina kyotakoze mu nsi muno okumye buli mmindi buli kyoto okikumye ffe munnange tusaba Katonda gwe gwa amaaso ffe gwe tusaba okumye emmindi oba ya mitwe 2 oba ya 3.5 ofune mainstream yakubula ne bwe nava ku Soroti togenda kutula mbigere byange ne bwe ndiva ku Soroti toligenda kola replacement yange ndi mulalamu ndika ekisa kya Katonda nagenda ku TV zonna mwarwana nange mwagamba musumba tebasobola kumulaba ku macha morning show otakugikola oyo tasobola teyasoma morning show yabasoma yabagezi bokka era abantu babambaza abana babwe oyo womutuziza omuntu gwakwa naye wakilasi nyali yesimbyewo era bannange musoma nabagamba nedda wenjagala kumwenna ni aba ku application yange esawa ya leero njagala nkyogere nga ntunde mu kamera zammwe tewali TV neemu bw'oba wasoma njagala okebera Lipsos kebera kye bayita Lipsos nkyogera with the confidence ali mukama wange kakonyemu bannange katanfe nofa essanyu lina temulimanyi tewali TV entuuka mu kafu akanda kanka orange kakomeri Gandhi Church Soroti TV nambeja number moja Soroti TV number 1 right now you Gandhi Church obo kebereka abantu betulangira obulange tundaje batunda kebera ko basponsa bafe you Gandhi Church kebera Hipsos muzimanyi bulungi namwe abakolanga ku TV muzimanyi zikebero zikubaawo okanje no TV esinga ate no yewa gulu eno ya kasoze eno ya wagunde eno ya mwenda story eno ya wanu eno yesinga zikebere obakube skuni soto jiteka ogamenti nimba kubanga abantu balina amasimu wano basoma bajja kuzikebera omanyi okwekubira amasimu n'okwewereza message akanyomonyoma ako omuganda gamante akanyomonyoma wendi kutandika watamulala wanyomanyoma ngompita mwangu mwanyomanyoma mwenona inechi wata kyamutambula matuga mulinga agemmese gagaziwa kati na mwagezze munembiza mamuluga gamutuddemu bakazi kubana nako kutabana mmere gye bali waabwe gwe nawe bakakumana w'omuntu gwafuta alinga generator ekibaluma ekyokubiri bupulogulamu wamwe nabasigala ku TV nabukuba tewali abulaba ngojjeko obutabulaba abalala babagoba nga tebukola magoba no TV ne babujjako no radio ne buvaako because of me tosagiranga ku muntu wa favor omuntu wa favor ojja kutambula weekoone bonobo muwalana bobo wala n'omuntu alina omukisa Katonda gwe yamuwa ojja keera ku macha weyambula ogwedda nze nja kusuula eddalo nakugambye embala olwali ekizimbe kisuze wansi opposite ne Sabera buli mwaka mba ne program sitambulanga mwe bakireeresa okubiba oluseke kyenkola nkimanya ate with confidence kakalina koyita kakalina gwolina katasaka ettaka mu Kampala osokompairize walwasa simanyi weewola abalwanyi lwaki weewola abalwanyi bw'oba olaba Bobby asobola okugula emmere n'agindetera
Bobby yamugulira ng'emmere n'agitwala waali ye Bobby omuyingiza ta mu nonsense. Bujo tumulaba nti Bobby president w'abantu. Bujo nga tomwana ng'ozungira mba NRM. Nze ndi wa NRM sijega. Ng'ozungira mba NRM. Bye batuse ku Saimo. Gwe Saimo weyita omwana w'omu kibuga waswadde ne mukazi wo kyemmento kyaswana kuddamu kuyima kati. Mutuula ku YouTube channel wammwe ne mutuula ku TV omwe ne muvuma Bobby Wine. Okumanya emitwe gyammwe emirema simanyi gye mwasomera n'otumusanga ate n'oyagala omuwa amagalo onaabyewa bw'omulwaza kukwasako. Mutuula ku TV gye mubeera nze asobola osanga Bobby Wine ne mwefasa. Nze nakangubi kuba mukimanyi ajja kunkuba igino ate munnange obunye tasobola kujinkuba kubeera twogera. Alina ekintu kye nnamanyiko kye nnamukola ate era nkyali muganda we. Era nsobola okugamba nti twogera n'owakana. Era lw'olinsanga naye lw'olijja okutya oba lw'olinsanga. In fact njagalayo omukolo gwaliko ngendewo otegeere. Tasobola kumpitako. Kyensonga bakimwebuuza ne batajjako ttatu ye. Jjako ttatu ya Bobby Wine olwofe abamulina mu musaayi. Tumwogereko ki? Lwaki weewola abalwanyi? Bobby yamugulanga ebintu byonna byakulabisizza obulimba bwo. Bobby Wine agula emmere agendewo omuntu amutwalira emmere buli lunaku. Nze gwoyogerako mbadde mugagga ebbanga. Mbadde ne takisi ezisukka mu 10. Era ze zaakola akalulu ka Bobby Wine ak'ekyaddondo aka MP. Nazitwalanga buli ku makya. Nga sikyafaayo zimpa kisaagala zizimpa lunaku nga zivuga abantu bagenda wali Bobby. Akalulu konna nakala campaign. Abayimbi nze nabayita bonna n'abo abeesimbawo. Nabayitanga ku payroll yange nga nze abasasula. Sasa banga Bobby Senedi mpo muyimbi aze kubanga bali bamukwatwa jora sebayite bajja. Hamala kuwininga ne bamulubukira. Mwali wange tubidde. Yamala kuwininga ne mujjanga mwagala ebifu. Mwali wange tubidde. Bino bitoga tubyogeza tetubyogeza mutima mubi tubyogeza with serious and confidence and remembrance and fact. Nakeranga kumacha nenkwata buli muyayi. Owulira bulungi. Gwe Salifu jangu teleze ne simu bade good. Kumacha. Mwaliwa. Mwasanga etokota. Kati ense kuyinze. Ekutuse ku oyogera ku Bobby Wine. Wawanuuza otala okuzaala to. Oyogera ku Bobby Wine. Wawanuuza otala okuzaala to. Kankujukiza nabiri mu musanvu nabadde mu kooti n'omwana oyo. Abamu abanga muliwa. Abamu pikanga muli luddawa. Nkikoddemu amagezi gaze. Tuli bwe tuti n'obwakabaka bwa Buganda. Kakati gwe bungama bankubidde muba kwagala okusinga nze nakangubi. Mwagamanya gemwetumye gano gemuze mukwata enshali ne mufuna kalunkalu ne mujeetuma simanyi zaani ne muzeetuma. Funa kalunkalu ne mujeetuma simanyi zaani ne muzeetuma. Le kampani mulalira. Abana mwajja chofala mu bungeta bungese muna temuna address. Mala kula bakatambala kasina gamba ani oyo azunga awumpuguma wabamusanga wa oyina address gwe mvumiranga ki wanegeza mna ude wenkambaga siko makambaga ndakiro ogenda kupa mabinga alingo obukiriba bwe mmese bwe buti nga akuluma naye nga tavaayo ng'opa mafulu figa nga tafulu wanneeta kulira ngenda kuberera nga lwekiika njagala ogugumukenga nga n'ekirondoota wavuma zahala toto Novuma bambala ebiwigi byonna ensi eri ku biwaani bya biviiri abakazi bambalaga viiri.
no mano ne wesiba kakaya akakaya yayogedde kakaya akakaya wezo bukulwezo kakulu asomba oba wawera baweyita muto lwacha wakona bukonyo wenno lingo bunege bwe mmese wakutu bala wakona toli muto oli mukazi olukazi buno bukazi buno wasigaza okugema emmeme ku byalo oli muto kakasa oli muto bino mwandise nanga muntu ne mwezi obuto nze sinze embozi z'amalago amanyira bampita nakangobi waneta kulira njagala mpulire nga lwekiika ogenda mmala emyezi ngeji nga tokola sex nga teze negatta buli lunaku nga nkuli ku bwongo obutime muli kati nakugasse wakitegedde ndi munsi mu abakazi gego ge bayita amazima bobanga ku mazima totyanga kwogera kintu kino bobanga ku mazima totyanga ku facinga law bobanga ku mazima totyanga wonna woyingidde kyovola ne kusimpoke munagenda ku DNA ate mumwanulize entalo mpola wali mwaka gumu nayiwa enduso kuno tajja kuvaayo nkuddemu amagezi gajje wali ogwo nayiwa enduso oguno mwerabira abantu abo abamu bemukozesa nti ba convict njagala obuze ku munnamateeka nti convict abeera atya convict waddemu okuza omusanga abeera ki abo ba convict bange era mbateekawo ko pembeni mbakomeza saasoma naye nno kyenkola nkimanyi nze nsobola okuddamu ejjingira ddala nsobola okuddamu ejjinga suula mpeereza meseja nti amisinga siri Kampala naŋŋamba bano abula kamuleke naye bambi enkojjako watoddamu okuzunga waliwo berejiyasi namba toddamu okuzunga waliwo abantu nga bo bakweta nga nabakoledde nga nabajje ku mugwa bakukowa wamala okutakula zahaloto n'obuukira abantu bakubakinga ekkakaaya owulira akakaya kabende akatanawe kajjiramu oyagala okalwanyisa entalozo kyovola busiramu bwakwegaana ovuddaawo omaze okwokesa omukazi oli ogamba era omukazi mutuufu era omukazi ayina lubuto olwawa bwe baali bamukoma tajjukira omukazi oyo wamubuukira oddemu be aji baganda ba aji tewamubuukira nti omwagala era gwe walimbalimbanga ne banno ng'obagamba famire eyina ssente tukube batuyite tusooke tukube omusajja tumumalire mu ttaka kubanga wabbako omukazi ssente mbogenda kujja ajali mu kkomera kitaawo jjeno simanyi ne bamme gy'olina baani bwe baagana okuzikuwa n'olumba omukazi nti mukube baddemu bakuyite nga lwaki bakuyita nga balina amazima bwe waswala ensonyi n'ozifuula obusungu omaze okuswalaswala okutta omukazi omukomezaawo omwokesezza avumye banazaabe avumye baani oyo omukazi yakomadde okukola lwaki tewamala kuwulya sayidi zombi emyaka gyamaze nga takola ogimanyi bwera omukazi bannanga omukazi akwekokola naggambako nti mwagala naggambako nti anjagaleko ki anjagala agenda kunnyamba ki anjagala twesange wanze ni mukozi wa bikolobero amwaye criminal amwaye typical thief nze I'm not a criminal I'm not a suspect oyagala tubere bamukwano from kuki kiki ekingata naye kiki ekisobola okungata naye bwobola nze mbeera ku mazima mbeera bwenti bw'olunaku lw'oninzuula nti mba ku mazima bw'oba ogiramu embeera yonna totawana kubeera nange ovuddeawo wakudde lutalo kyole olulala era weewola abalwanyi bwe wantakudde ng'otandika okulumba kumba olumba obupangisa bwange obuno obunaku kenalekera n'emyezi gy'enju otandise wamolaba era muna kati okumanya you a stupid a foolishness a dusty bin stuff
a useless. Oh my God. I don't know what I can call lately or the woman. Tosobola kwata lupapula. Noja. Kakati bamuzala gundi. Era bazadde bana. Kakati yayagala omusajja omulalo. Kakati fast bone bamulepinga. Abo oyo musajja nyini gwabera naye yalepinga. Kakati bana muwerera abana man wala bananga tasoma nkidaba nti you were loser. You talking a bogus talk. Oriku iya say nonsense. Wait a minute, I'm going to research. Can you imagine? Are you a journalist? Mwe research ti wachama ulire. Muswazi zama we nabango baferi abagwe bibuza basoma okutundula envunza nabo bayita banna mawulire. Aguza kisimo bakitekino oba kiki bwakafudaf ne kiti ne wabadi na data babita nga kifumisa nga mapesa gonna gava mwa kifumisa kati kana akasokola manyo yeyita munna mawulire. Chofala conference bebe kuru yajja mu conference. Ngazo kogerere sawe mu na tunulya bi idiot siyo nabi rabi senjale ebiruma circumstance yayogerera akatikitiki nawe tena yaga tinjogereki nice conference monete de mizina monete de kutia zebimenke menke bebe kuruze class aba famanchi akola yasimbulirawo omwana wacha yogerera a second yatunulya abantu abadala ba mu filter nga balina black sport ngemba zibalingeza ngari amatwenjale baluma bonna bakona engalo bamyuka omanya abantu abamyufu bannange mwebaze filter tolabanga mutuvuma obubi naye ondaba siriko kantu konna nze n'amazzi ava kunaaba ekyo bayita omukazi omulungi newe mbango lokose nyimirira ku bulungi bwange simira ku bulungi bwa filter wa makeup no ne mwekuba makeup ne mwekuba n'ekitolo ndaba mwembalabe ondaba ko black sport byesiga fira ne binane byefiriye mingawe ne bizibe bituli munnange sina kyenkweka kuba sina kirwadde kinnuma oyagadde okaka sensi we nina sirimu nyonsa abaana emyaka 2 n'ekitundu oyo bobo oyagala kumanya jangu nkuyonse jangu nkuyonse kwa wakonzi babuuza kasuku ekyatuluisangawo okukoloba n'okuva mu live ze ng'omwana akaaba ngenda kuyonsa mubuuze ekako bulire tana kyatamanyi ate mwewuttaza naye nga mutegeera n'ekituufu ky'omanyi oyagala okirimbire kuba oyagala okuyisawo likes ne views yakeeranga wange ng'omwana akaaba nemujja mu kalina nakkira ne banyenyonsa ne mugasooka okwatemu awo n'akwatamu kyovula abaana bange balungi ate balina aiti tebaakona nga ggwe obukafupi bw'ozaala baba busuubula ludda oba nabo obukola bata mu ddwaliro oba ogula bugule olina sente zigula omuntu gwo ompakuddeko olutalo otandise olese ekitabo kira obusiru ofanga obusiru buluma naye obusiru omuntu akuze omala kunkolerako omwaka okujja okunjogerako omala kuntulira omwaka ate nga mwekuŋŋaanyiza embasero nga mumaze kutuula gamba bwoti jogera bwoti kati mukube kino propaganda eno ajja kunyiga nze nakangubi ebyo biŋŋaana okulya emmere olabika gwe watakula gwotamanyi eyengege yange ani agiridde gwogiridde yonna naleese oba engege mmeka nazijja nno eri kwakyoli in ebadde ooma ate eyo sagiye supu ate keeki ani azidde n'azimalawo nemulimba nagenza zukukanga kati gwe osobola okunnemesa okulya osobola okunnemesa okwegatta negasse emirundi 7 ng'essanyu nina ku mutima kubanga otuuzizzaako mwenna
negase 7 times nakoze buli style kubanga nabadde musanyufu kati bwoba osuubira nti osobola okuŋŋaana nkulaba oli ku pulesa wenna okakasa ensi oyagala mumenge nkubidde kuki gwani omaze okuntakulako olutalo weekwasiza wasooka kujja n'onfuma waliwo wano abakazi mu ggwanga Uganda abakazi abo omukazi oyo n'omusajja bayingirira emisango ne balaba omuntu alina ssente ne bamubba balwana nnyo okulaba nti gwe bakusingisa omusango balina ebifo ebalimu mu gavumenti binene eyo wagambye sina office gye nnamu access buli office nkusangayo obadde oyingira office emu ya mukakasolo nkikuddemu amagezi gaze omwesibyeko okulwana okuwa omulimu omusabiriza ojjuka watwala akantu kane kwalinyako omulyango bakayita bakyako kaki domati ojjuka watwala domati eya gre omuntu asaba domati ojjuka watwala kubanga watusangawo ne Esther School of Beauty kyannaku ate munnange bakuwa mukozi ajatina Dr. Aisha nampita munda mu office eri ayiwe eri munda oba gwokyerabidde wali bega ngoze kusaba nali size kusaba nali ndese business nali na Esther School of Beauty when nali into tayo Esther School of Beauty era gwe nali naye senjera bwenjezi sisabiriza sente naye omulaba zimpadde mbanzi koleredde appreciate bampa yes nzate munange sisaba but abantu bampa appreciate teri muntu gwe nali nnwanidde gwe nali ngyeko sente atokole kukuteeka mwezange nenkya bannange mbakoowola mwenna meya mukeere ku kooti y'Emmengo ba RDC bomba gambe agenda kubeera basatu kuba siriwo nkyali wa mukama wange aŋŋaanya okudda akyanneetaaga naye enkya muzeyi bumaali agenda kubeera mu kooti y'Emmengo ku ssaawa 4 mugende mubeerewo mumuyambeko muzeyi bumaali mulwadde eyo teeke yokka temusobola kuwangula ate ekyokubiri mukkirize deni omusajja ayagala deni yammwe akakasa nti abaana babiri si babe bwe mba muli babe nga mukakasa lwaki mugana deni ekyokuna ezo teeka zemuzanyanga mujja bufaananyi babanyama obukadde takolangako nannye mmwe mukimanyi yakola ne mama wa Wiliba ekirala oli kiyita mmwe kitegeeza nti newatandibadde na ssente ffe twegomba malalo twagakolaakola ddaga masamasa wikizi newatandibadde na ssente mwani mujjanjabi wikizi newatandibadde kitaawo asigala kitaawo Kurhani eyogera ku bazadde era oyo yafunye ekikolimo ekyensiba okwegana kitaawe nti avuga boda atola esula bagimwa n'agimuwa si muganda esula mumuyita mutya mpozi babaziika banaye bamuziika ba mumuyita mutya sula mmota mwagamba owabwe mugagga nnyo nnyo kakati mulekerawo okwegana bazadde bammwe amanya amakulu g'omuzadde nti neotandibadde na byabugagga bye mwandibadde mujjanjaba kitammwe kyekyandisoose ne watuuka nobateeka mu kamera baga naye mulwadde oyo nga sisaba wamuluma tetumanyi sina mulwadde kati mwesiige B mugende nga mwekubye mugamba mulamuzi nti wuno atukubye emisango gyabo gimaze ku poliisi emyaka 8 nga poliisi yagiremwa nga yamugoba mu nnyumba nga mulwadde nti takyalina maanyi ga kisajja takyamutuusa ku ntikko muwasawasa nnyo bemwasiza egyemiziri sajja alina bagitani diocese bagita bati eyo omugamba akutuuse ku ntikko alina aguma mu mubiri avaamu amazzi bwakongokera mu magulu omusajja gwe baakeba mwena mutegeera nti mulwadde wa mutima abiye nga
biye nga next nga amaze kulwala egundi gyalwala nagamba nsobola okufiira wano togulangako kyapana ekyokubiri omusajja yaku yogera ku mazima yogere ku byapa ebiri mu mannya go bye yakuwa mogere ku byapa byanyamu ebiri mu mannya ge mpije bawayiika biika bbiri n'ekitundu kuliko ennyumba musanvu yabawa ebusega n'ebulembe lwaki ebyo temubyogera ti omusajja yabawa nze nawuliriza sayidi zombi nagenda abawala be bannoonya bajja ku ssolo tibasanga nvuddewo ne balekawo n'ekimotoka kyabwe kyenkola enkadde okumanya babisira n'ekisansa kyabonoka gokyakuba ekimotoka kyamalawo wiiki nemu banadisizaamu endabiwaabo nakale ekirabiramu bakisiba solo teepu bansaba senkubuga essimu yange bankubira bansanga ku Soroti TV manyaga bajja ku Soroti TV nga nvuddewo ne basaba senkubuga essimu yange ne bagamba banaye katunye boda tumugobe nabagamba asimbudde wuyo yakagenda ekimotoka kyaye bakirekawo ekisansa kyakuba ekimotoka kyona nagako wa kitaabwe ku ssimu nasooka kulaba baana era obubi bwabwe bwonna kwa balina ne sisita waabwe ali ebweru tebamwogerako emmere nze nagibagulira bogamba bampadde ekyapa emmere nze nagibagulira bogamba bampadde ekyapa lwaki tewakuwa bulango bwa ggulo bw'otakula abantu wantakula otandise abakyala parliamenti eringa etalimu bakazi
mulete tukuwe salute abantu abajjako sente obabba olwokuba nti abakazi obongo wange okulimbalimba gwe nolimbalimba omuntu omujjako sente nolowooza mbunno nolaga nti omuyamba wali leetayo omuntu omu nabo bagamba nti bampa ekyapa baleeta bonna basaba ekyapa balina ebyapa abo balina ebyapa abo basobola okuba nebyapa ne batatundatunda buli wantu abo ne batasingasingawo nyabo yakukukira ebyapa n'abiteresa abantu batamanyi naye olwobongo obunafu ebyapa biriko caveat bwe mba temuli babbi lwaki abapayo omusajja mwamuteekako caveat bwe mba temuli babbi ebyapa ebiri mu ppo bumaali naawe mumugoba we mumukubira bikiri mu ppo bumaali lwaki mukiremera bwe mba temuli babbi nga mukimanyi ekitammwe bw'aba yabazaala nga ddala yabazaala nga musaayi gwammwe mwava mu ntumbo za musajja oyo lwaki temukkiriza ddendi lwaki mugana ddendi omusajja gyasaba bw'aba yabazaala nga kitammwe nga mulwadde bwatyo nga wali lwaki musaba divorce lwaki mwadduka mu kooti musaba divorce omulamuzi bagamba ati lwaki yabagoba musaba divorce nga omusajja mulwadde agenda kufa mutwale ebintu bye musaba divorce nga omusajja ali kusenge ku baana 17 mu basatu mwekomye emaali ye ku mwenna kuliko gwataawa Matiya wamubba n'oleeta n'oyanjwa n'omubba sente ono aniye ono Ssentongo wamubba omwana omu akamusa basajja 7 nga bonna mbajja musenga tekulina kitaawe wa katekuli kitaawe yegwa omwana omulungi yegwa njogera kanvuma nvuma nayo ojja kumpulira tolaba nvuma siri mwangu sinza ategeera ennyo bwe ŋŋaana okutegeera ŋŋaanira ddala ate ŋŋaana bugaanyi kuba mba ntegeera naye bwe ŋŋaana nno nsobola okugaana okutegeera nomu nenkufuukira emmenge lindako nja kukufuukira emmenge ojja kukakasa nti ono bulijjo amenke wala nga namenso mmanyi mbuuzako kwabo bonna abanvuma tekuli ataasulayo ne gwe nasaasira okumufuula convict singa akyali mu Uganda wano anvuma naye ali ku pending tali wala Dubai si wala wala kubaavu wala kubanaku ate bino twetagiza na sente Uganda embassy nakina kine gune kineki ng'olina balooya sina bya sente ziri awo kati nze ate nga nkwagala ne wegaba million 10 nkikuteekamu ne making sure tinjayo proof eyayita mutabani wa komisona mubuuze nenyina komisona tumanyi yadda nga yali ameze akyayogera tumubanja n'emmotoka nno yadduka nawe tuginoonya ne mu kompyuta teriimu yagitematema sipeya naye ajja kutuwulira tolowooza nti tusirise emmotoka gye weewala kusula mu moto baginoonya ku kompyuta ne mu kooti empapula zatuuse bwe mba seerabidde basasulako omulundi gumu weyita komisona yeyita ngani SP Kandiho kati era ng'okyavuma nze nga wasoma nga nakutuusa ku ekyo ate nompita omusiru kunze naawe baawula omusiru anyway nzize kubagamba ekigambo kimu no withdraw otherwise tugende mu fight oba tugende mu ddogo ngende ewa Yesu kyekisigadde but no withdraw teweekaza teweekangabiza tewali akubidde masimu meeting gye mwalimu yakutuuse bagambye okole damage ojja kutegeera kibatadde okunamejinga omuntu ekyokubiri family y'omusajja gwe wajjeeyo ojja kugikakasa teri yokka mumanyina abantu b'abantu ne mugamba nti oyo mulalo oligwe byakola batolera bwatakubya ejjinja omuyita otya omulalo ye gwe bagamba nti buli mukavali ng'omuteeke ku mukutu gwo ogenda kakasa ndirwadde okubayambako paka lwafuna bwenkanya ekyokusatu teweewola balwanyi toyagalanga ku kyagwa ntomuwagirangako yemwe basayimo mujja nakuyiika endusa saawa zino weewola abaana ba Nuupu mbu bakulwanireko nze seewola balwanyi wano ebeera NBS galenga B olabika tewasoma ku sola fatiddo
owuli yawula okumanyira akamanyira okumanyira byo yanjawo n'okutegera n'obusirusiru obusirusiru baba buyonka buyonsi nesisuubira nti wayonka teri yayonka yenkana levo zo katunulanga empiki beweewola bonna biembasero byoweeyazise byani am still standing one ready army owulira so n'olwekyo gwe bwoba osuubira nti ojja kunnafuya bwoba osuubira nti babosi bange oyagala batukirako mu linnya lyange siina gwe nagobesa ntuule wendi kyali kisa kya Katonda kugambya sponsored by blood of Jesus nze nasoma n'ebibuuzo nayita kuba nasoma mutulama wange nasomesebwa Katonda njawula wisdom ku knowledge that's why I'm winning still kubanga njawula wisdom ku knowledge okusama kuyamba luzungu oba okubala tulabyeko bangi abadiguli namwe muzina mwasamirira naye obusiru mwabufuula content ate okumanya obusiru mwabufuula content fe bemulabanga batana makulu bemulabanga batasoma fe muzungiramu lwaki mutuzungiramu fe twandizungidde ku mmwe abasoma you know so n'olwekyo bwe nsuubira nkugamba ekigambo kimu gwandaba njagala okugamba ekigambo kimu gwali mu ggwanga Uganda nti ozimba nyumba ozimba church oba somero global paints be bantu bakabosobola okozesa gwe ayagala langi ennungi etasimuka etaseerera etagwako etakyukakyuka oyagala kyusa seminti wo oba amabaati gasigako oyagala gula bingi genda mu global paint basanga balina manve oba ku mukono road agenda bagula bingi bakuvugira ne babikwetera ate bali mu nsi yonna Sudan Juba South Sudan ogenda basangayo gwali embala ali Fort Kasese Kabale Jinja Fort Poto wa Mbalala genda nonya global paint nonya branch way obono onye global paint osobola okusiga nyumba yate bunango beri madad sana nja kupiningirawo enamba ya global paint oberenga tonji kubako obere bulungi nkujukiza gbayagala ettaka ononya nyumba ewedde oba oyagala bapangisa bakusumba oyagala kusololeza nyumba genda mu Bugwerio Estate bakafuluma kutunda ttaka badde ttaka etaliiko nkayana oyagala yakyapa obali andagaano oyagala nyumba ewedde oyagala kusololeza mayumba go oyina ennyumba ettaka lyakufukira dormant liri awo Bugwerio Estate esobola okuwa ekyokuyigira kuba ekyokulabirako negateekako kawosh teekako ebimuli obeerenga ate munange ofunemu akasente akenjawulo akanazimba lireme kubeera dormant baleme kulibba libeere nga ettaka lyo lyekolera babayise ba Bugwerio Estate basanga banajja nankumbi opposite ne club ya Nnyonjo kazimbe kandagira awo genda awo bakubire ku simu nja kuba njipininga waawo bakubireko ku simu oyo genda awo kukikwatagana ettaka right now balina MPG Estate gye batematema balina Nakawuka balina ne Ekaga balina Gayaza Road balina ne ku Masaka Road n'olwekyo balina enamayumba estate bazitemyetemye abantu bangi bazettanidde kubanga bakuguza ettaka etaliiko nkayana batundera endagaano n'ekyapa babayise ba Bugwerio Estate osobola ogenda awo nobasaakingako nobeera ng'oyogerako nabo bamwisasula motors oyagala motoka oyagala gula motoka oyagala kwevuga gula ku motoka ogw'omuzimu genda ogule motoka oleme kufa nga toguze motoka abana munonye class upper classes nze nvuga Mercedes Benz E-class ngovuga motoka kifutu so bisi nawe oyagala okwogera nange twesanga ludda wa musipeya ku pampu ya mafuta oba ku kidyeri siri wa kidyeri mukwana my brother I'm not kidyeri level I'm levels Benz Mercedes E-class yenvuga nocho oyagala motoka ku kibanja mpola oyagala Range Rover oyagala motoka ki genda kusula motors oyagala yakola business obo oyagala motoka nene sula motors ina Bondi B right now ina wali ku wali opposite Moland Papa na Masaka yatande bond ya trailers fuso tractor whatever ene motoka hizo najora gari zenene bus just a down ate yasigade wali wanyini sula motors ekimusufule wenja wako yatapangisa wali wawe ekimufolo wenja wali omugundivu ntagenda kusemka kye kimutunze motoka namuzoka atunda motoka namujovugirawo n'ogamba tovaka bale ate sula moto ya muntu agule motoka cash bobo ine motoka jotunda ngojiko bobo yagala kola pato baswa jangu sula moto yagala cash mano ine ebizibu tokiza gena mukomera ngo ine motoka jitunde kuswa todde moji gule sula moto za kola sente za cash nobera my dad sana leta motoka obako baku 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors nobera ngo efune motoka obako ba 0708 0701
879187 direct to mu office za Sura Motors enamba tugenda jipininga wawe berengo jikubako oba nonyako genda ku mikutu ku Google searchinga olabe kibaita Sura Motors choosing emotoka joyagala twebaza batugulake emotoka abawereza sente bali wali wagwanga ne mukola surprise eri abana bamwe eri abagala bamama bamwe abakadde abali mu byalo entambule basumbuwa alwadde bipressa sukali mugulira akamotoka kaberenga teka mwangwire okumuvuga n'okumutwala mu ddwaliro gwe muganda wange ayagala ettaka ngalina plana ononya taka ngalina plana walio bamwisa Sozo Properties sanga Kamari Road woka wogenda okumusanga Sozo Properties nchiddamu yekka yakuguza taka ina plana ne ba plana balio mulekerawo kwenyuma sigula 2 kwa 2 asatu kwa asatu ntono awo nno wafunda nga tolina waddaka tasakaalio toyina waddaka ugire waddaka balaza nawe oyogera kwa 2 kwa 2 kati Sozo akuguza taka ngalina plana nagamba nti nyumba enesobola okuba nongerika akabaza toyina ekinabiro ate n'abaana bazanyira yes bamuse Sozo Properties nga Kamari Road ate Sozo Properties wakuguza ettaka nozimba ennyumba entebe zisoka mwakuwa za bwerere free give eyebera ndagaano ku ttaka lyogula n'olwekyo noonya ku Sozo Properties ayina estate zatemeteme nnyingi nnyo ate obere munnange nga naye otambula naye ngenda kupiningira ennamba nkujukiza gwe Faruku and Sons basanga ku Ntebe Road oyagala furniture omulembe bitanda birungi oyagala kukyusa ati byamasanyalaze oba genda mu Faruku and Sons basanga awo ku Ntebe Road osobola okuba ku namba y'essimu ate oyina omukolo oyina embaga ogenda Ntebe Jagala Yesuba genda mu Faruku and Sons basanga ku Ntebe Road oberengo oyogerako nabo nkujukiza gwe muganda wange oli wa somero oyina mwana wo mwagala nnyo oyina abaana abalungi oyagala batwalako out bafune mikwano emirungi egy'abaana babagaga nga bafulufiga batwale ku Ucha Kids Paradise basanga ku Ntebe Road awo bali ku Ntebe Road opposite Nezami Estate bagamba nti twalawo omwana wo munnange abali madad sana bagise Ucha Kids Collection oba Ucha Kids Paradise oba Ucha Hotel and Shorts gwagamba nti njagala wakusula njagala wako yagalira agenda ku hotel Ucha ogwayagala kugamba nti omwana wagenda kuzanya bounce castle n'ebirala byonna twagala mwana wako kwa mazzi genda ku Ucha gwayagala ogula ebyokuzanyisa bigali by'abaana bimotoka oba buli kalonda nga kwata ku mwana ngoyeza munebeza batabba kuwaya nga za bei